kakati eno time gye tulimu jjajja abadde azanye nuupu ng'ajimye cause of action nga talina kyegamba okitegedde ensonga bwe ziri ez'ogwirwako biliyoni 61 zaakabula tewali azoogerako bakyali ku 5 bye boogerako okitegeera kakati kati bano babaze ba Lubongoya si basiruse babaze nti katuteekewo embeera nere ekisooka ekola amawulire agagenda okwogerwako era tuli mu kyogerako. That is point number 1. Point number 2, esika attention ya security forces eddemu tuyolemu abantu tukiddemu ekyo free political prisoners tufune tubenga tulina kye tugamba abantu abana baffe bakwatira bwerere abana baffe bakwatira naye nga zibu gavumenti yanijja okuva mu parade eyo omusajja n'alambula n'okulambula kakati kyovula bajjajja Musambi wa bulabe nnyo emirundi gyonna tanaba kunyega naye nga yabirabye kati eyo yenjawulo ya absolute dictatorship ne hybrid dictatorship. Absolute dictatorship ne hybrid. Ono hybrid obwana kyemalira obwenkola empya bubamu ebikolwa bya demokrasi bibamu okutunulaga wacha musenzi bo yakwenda unagazi uyo gazi yakwacha wacha kati zijajja bamutwalira ko report nagera ne muwabira okumujja mu erinyo ngitwagala pima myaka gye era bwe nebe ekwata kubanga abo bennyini mweyo parade mwabadde mu basunala kumpi half abo bennyini nga ba reporting direct here kumpi half oiseged kakati ba informa ababadde mu parade eyo bebagenda okwogera bandi ba komanda parade commander yabaddani nalabye ba parades ba commanders mu maaso abamu bavudde busoge eyo okiwulidde ojja kuwulira endirimbo ebisigadde tujja kubiwulira fe twabikola naye n'ekirala kinewunyiza najjukidde mu 2019 2020 twali tuli Magere eyo twogera ebyobufuzi tuli strategizinga nga nina oluyimba lwange lwa kinamagye nga lukambwe nnyo nenjaga tuli sharing awo twalina parade era y'amaanyi nga abantu baleeseresa ennyimba awo naye nga tezimalaayo naye nga nina oluyimba oluleeta moralo nendusampolingamu awo Lubongoya nagaakomaawo bagenda tunywa luyimba lwa buyeekera lwennyini bagenda tukola ki tukwata kakati ye yali agala kwakivinga ebintu bibiri ekisooka okuntiisa nve ku bikambwe n'okukanga bali nti ebikambwe ennyo tebyetaagisa ekyokubiri nze obutafuna kinyimiriza mu maaso wali nsobole okwadressinga Lubongoya amagezi ngayina manyi azanye ekyo nkugambye kosi gye yakola yagikolera ku mmese emmese ekuluma Onoonya ettaka mu bitundu by'Entebbe olituuseeko katukwanjulira estate yaffe empya Entebbe abayita babiri Kabale Estate eno masavu meereere ku miliyoni 7 enejjudde enkulaakulana wamu n'oluguudo lwa kolansi olutuukira ddala ku estate amazzi amasannyalaze byonna mu ebiri gwe naayagala okuzimba estates wamu n'ennyumba z'abapangisa diiru y'eno ate Galuga Bukaaya eggwawo lwa buwoomi ku miliyoni 65 zokka eno eriraanye amazzi olwo ne tukuleetera Nkozi Town Estate ku miliyoni 5 zokka ssaako Nkowe Estate ku Hoima Road ng'osasula miliyoni 25 zokka. Ploti zonna ziri mu bipimo 5 ku 10. Janku Everite Real Estate tukuguze ettaka ery'ekyapa
Okumanya ebisingawo jangu ku Everett Real Estate Entebbe Road Kasenyi Stage oba kuba ku ssimu noti 7 noti 5 21 71 37 ne noti 77 not 31 71 noti not. Wona wosinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo. Wosinzira okubeera nga otulaba tuli ku MS Media naku olwaleero. Afunye okusomozebwa okwenjawulo ofiiridde olwazizza n'okusomozebwa okola nkusaaside. Asatuka ku bwanguzi nkuyozaayoza na Geno Bijirwa Moses kulembeze wa ERP Eastern Revolutionary Platform. Bakola byabufuzi kusinzira mu Busoga eyo. Geno tukwaniriza buza abantu. Abatulaba abalungi nate nange ndi musanyufu okubalaba okubeera wano lunaku lwa kutaano Valentine wiki tugimalako banga mtibwa lwa Valentine nange waliwo yankubidde eggulu nga simanyi to balwa leero ngeri gye sina njagala nnyo nawe mpeta ku level y'okundetera ebimuli ati sikyamanga manga kakati ate ebya mama nyumba biba bya mama nyumba kituufu tebibaamu nnyo ayinza n'okuyomba ng'olesa ebimuli ate nga waliwo ebyetaagisa ewaka anti bw'omutwalira ebimuli agaba bikuwadde eyo kisajja gwe oli kisiru nnyo obunyoomyo obukuli n'obireeta wano babikuwadde eyo kati nawe n'ogaakompeemu ebyo kakati akivuddeko akola ki asinga kati n'okulwaliro zisirutegedde kugambye lutambule luno ndaba lunaatera okuggwako abatulaba abalungi ndi musanyufu nate era njala okubategeeza nti tuli Kamuli municipality tuli Busoga tukola emirimu tutambuza tuli recruitinga tumobilizinga tusomesa tuupdatinga buli kimu kyonna ekikolebwa mu byobufuzi tuli mu kikola okulabika nti Busoga edda ku ntikko kakati no fe tuli mu Kampala muno twetegekera Kaluke Kawempe kyewedde debate zaggwa era nga yewangamba nti nalukola kadi yagiina era bagimuwadde nendabye omuyambi wa Segenya ndowooza agenda kujja independent mujjanjabi omujjanjabi kubanga ku analysis yewangamba nti atasobola kujjaawo independent magala kuba yalina akalimu kakola ki yetasobola kati omuyambi wa Segirinya yalabika awandise akabonero ssaawa nenalabi muwanga Kibubi ng'agamba nti wagiranga independent tumuteeka mu disciplinary committee kati jatutandikire wano Akaluke Kawempe kanagata opposition Akaluke Kawempe tekasobola kugata opposition kubanga opposition teina anyway ndoza njogedde n'ekigambo ebibiina ebiri mu byobufuzi ebitaina government tebimanyi na lwaki weebiri tebimanyi na mission gye birina so tosobola kwogera ku Kaluke Kawempe mbu kagenda bigata kagata abantu abatamanyi kye bayingiramu abali mu kakunizo k'ebinnya by'obumyu abali mu rabbit hole begatta batya tekiriyo Akaluke Kawempe era olwedde olaba nti ebiina bisatu olwedde bitumbudde DP erina FDC erina ne nupu erina bona sisi batebagamba nti opposition kati ate mu bululu obaddewo emabega bwe tuzze tuwangula mu by election especially from 201 to 206 walingawo unit from 206 to 2011 by election ezaali awo zonna wabeerangawo okukkaanya from 2011 to 2016 wabeerangawo okukkaanya nga opposition from 2016 ne 2021 wabeerangawo okukkaanya okutonotono at least Kyagulanyi bwajjamu 2017 FDC nenyiiga of course FDC bwenyiiga nekola ki niwabanga okukkaanya kugenda kukendeera neera waliwo obululu bwe twali tukkaanyizaako ne mweyo embeera naye kakati ekyo kyaleetebwanga capacity y'aba leaders mu kiseera ekyo ddala Dr. Besigye
nga kandi tuwabeera mu Buganda wano nga DP mu kiseera ekyo inawo enkizo ng'alekebwa n'akola ki najja FDC wagira muwagire FDC eyinza n'obutajja ngamba omukumunoonyeza akalulu eyinza n'obutajja naye nga tetaddeemu kakati waliwo akalulu akaali eserere akajjamu Alice Alaso waliwo okukanya wakati wa kibiina kya Alice Alaso ekya anti ne Nuupu kati olw'okuba yali avuddemu FDC balina empala n'ayaabwe ate FDC neegandizaamu owaayo yo neeteekamu nga temutaddeemu kuwangula naye nga temutaddeemu kugamba nti ezimba kibiina ng'emutaddemu kufuna platform ya kunnyonnyola bataka obubi bwa Alice Alaso bo nga abaali nayo muki mu FDC kakati ebyo ebibiina sebo byolinda bijjeko Museveni byoparatingira ne kuyo level era kale akakaluluweze kansesa nnyo kaali kasesa ebigendero bya FDC mu kiseera ekyo kwa yali efunye omukisa weekwatira Alice Alaso emutemeko omutwe alemefuna empowerment wakitegedde kakati mweyo embeera okukanya kwali kwa bibiina bibiri ekirala ne kikola ki ne kigaana kati mukeeka wempe NUP yali erina okukeera ku buli mulyango gwa buli kibiina kyerowooza nti kiri mu byabufuzi ne bagamba bannaye constituency ebaddemu omubaka wange nze yafiiriddwa nsaba mujje mubeerewo ku mukolo nga luteekako omusika okitegedde ye yalikedde naye kati yo Nuupu eri ku page eri egamba nti winner takes it all I have the power and energy and authority okudefeatinga buli anajja yenna ye page kweri kati fe abaludde mu ddwaniro lino ekyo tukiwakanya ekyo tukiwakanya kubanga tulaba nti kawempaawo mu kibuga naye result sizaawo ziyinza okwewunyisa ezinaavaawo nze nkubuulira kubanga nalukolo olwedde yagudde edda mu mbi yagenze nagwo mu bakazi bano abakazi abanenene abo bamamangine tebamugajambudde ne fulaga ye bakamala omukolako emikolo bakuŋŋanyiza ekitebe kijjudde TV bazitaddewo kamera nga 2 gwe baagiwadde yatuuse mu bamamangine ne bagamba temulina kye mutugamba naawe ogenda tukola nga ki nga Bashiri ne bannammwe abo bugalubindi mulina olugezigezi mweyagala wow anti mu modern technology aliwo kati akatambi kamu kakumala okujjawo because of modern technology ka influencing abalala negindi bamugobya Zano tukalinga tebabadde ku kigendera kya kugoba nene bakugoba olwokuba balabye balabye obu butambi nga kake bakola nnyeko abola nnyeko ye banna nakati mulaba akwata bisubi wuya akubye empuuga wuya adukidde mu baanite egulo yabadde mu photoshoot mukwayo ku bifaananyi bipya kola ki naye nga talina kyazza talina kati ate kumanya ebyannyeko bizibu nnyo waliwo omuyaayi omulala gwe nalaba nga atambula ne mukalakaasa nange namulaba naye ate nga ayambadde byNUP butereevu nnyo ng'atambula ne mukalakaasa yi mu bantu nno bogamba nti abalonda opposition abakatale bennyini bali basebo ne banyabo njagala okubategeeza ne kati dalingi eno ku kitebe omubaka mufu muvundu nyeko otaddangako wano basebo ne banyabo omulabirako omutwale nga kaguddeyo nga bantu bamulinaako tabu nga bantu bamulinaako kati kankubulira omuntu alina obuwagizi nze nali mu campaign nobawo ekisajja actually Nuupu kyeyagala okuleeta kyagenda ekinkubira esimu ku makya nga candidate ne candidate nga kyekyo kyenalemu wenaremu naye ng'ali ku ssaawa n'agamba bigirwa omukulu okoba otya okyebase koze mbadde nkyebaseemu nga bw'obimanyi ebya field bimenya
Field wakoze nnyo jjo. Naye maama chemicals okubeezo. Sajja gwo waayiriza. N'ogamba nti iwe nekyogera waawo ebigambo. Ne mugawo waaye ebyobufuzi nga bw'obimanyi luno lutalo. Nze nwana kuyitawo naawe olwana kuyitawo. Oba nkukubyeko emigo genda ogikole ki? Ogejjeko. N'ebyobufuzi bwe bityo ebibeera. Ndikyogamba ebyobufuzi bwe bityo ebibeera birimu okulimba n'okuwaayiriza. Cause you art and science. Ngoba tosobola communication. Naye walimbye nnyo nga kijjako. Nga kikwata akatambi ako. Kiteeka ku flash. Kati bwe yatuukanga wagenda okwogerera nga gamba abasajja babano balimba bulimbi. Balimba wuuno. Ayogera ebyobulimba. Avumirira banne. Bibino yabyogera n'obyeyogera nti ayogera bifu. Ng'ateekako akatambi. Nga abawagizi bawuliriza. Bagenda okuwuliriza. Nga muloboozi gange googera. N'agage. Kati omuwagizi n'amugamba mukulu manifesto yesoma ki? Tubuulire byogera. Ogenda tukolera ki? Otuleetera maloboozi ga musajja oyagala tulondera kalulu kaffe. Bijjeko ebintu byo. Ate oddamu bizanyo ewalala. Aya. Kati kandidate alina obuwagizi mu nsonda zonna abeera ku eyo level. Takkiriza muntu aleeta propaganda okwonoona kalulu. Kuba kalulu ne twakatuuseemu dda. Nze ngaali mu field. Waze ndi wa field. Siribye Kampala bino abo. Fa bali mu ddwaniro. Era olaba buutu twazikubye. Nange njiraba buutu. Buutu ya lutalo. Okitegedde? Tufungizza. Kati mbadde ne meeting n'abavubuka kati abavubuka leto ogendayo ng'okubye masuuti. Kitegeeza n'ennyambala ematalinga wabo. Shia. Kati ate mu kyaki ogenda bw'oti? Suuti. Kyaki oteekako mukyala wo n'omugjayo. Abaana. N'abaana ne baba katebe k'omu maaso. N'emitwalo gyaga. 2 mu bbaasa. Wakiwulidde? Kati ate bw'oba ogenda okumiitinga bafuutu soja. Olina okufungiza. Ogenda kwogera n'amagye. Togenda nga gye. Wama mukulembeze tayabula ngatto za buguwa. Alina walaga. Obuguwa bukola mu zino ez'olutalo mu bino ebya oteekawo embeera no ku mahoteli kuki. Era kasita oyambala ez'obuguwa omanyirawo nga ndaba nti yakava abasanda ono. Tajasobola lutalo. Ono ye yakava abasanda. So mweyo embeera netubanga bwe tuti lutambula. So akalulu k'ekawempe tekagenda kugatta ludda luvuganya kongedde ku lwawula. Banga ono luswa luwengo. Naye bagamba nti bwajja mu mpuuga yagenda obba mutaddemu ssente. Kati bamaze dokiteeka ku mpuuga. Anti tebalina notisi. Bo balowooza mpuuga is everywhere. Mpuuga gwe boogerako ne kapasiti gye bamuteekako tagirina. Nene. Obunafu bwabwe bonna babutiisa empuuga. Buli awalabika ekituli. Mpuuga. Olaba nnyeko yawayiriza mpuuga? Embu ya kirimu. Kati mpuuga waba tasobola kulwanira Masaka ewuwe. Lwaki agenda egaba? Okiwulidde? Naye n'amaanyi nabagayina ago. Kati oyo omwana era bagenda era nze amagezi gemuwa ajje bwatyo. Alex. Ajje bwatyo. Ebyogamba mu mpuuga ya Muleese ebyo bajja byogera. Yajje. Ajje bwatyo. Bino byogamba mu mpuuga ya Muleese. Then kiba kitegeeza ne NUP nafuye. Baba batandise ogipinga. Ogisuuza bammemba. Kitegeeze nafuye. Teina mechanism to solve conflict. Debate yali ya waste of time. Debate nakugamba yali ya kuteekateeka bafutu soldiers baleme kuyomba nnyo nga candidate waabwe bamumye ki ticket. That is Magala Wumalu. Era Magala Wumalu ye yakola bagiyita speech kyeyo ng'ogudde okonsidinga acceptance speech nti bakukoze eki era yagamba n'okugamba yagenda okubeera campaign manager
Nalukoola. Why? Bamala obudde nga babateekateeka. Naye nga Nalukoola fulaga yagirya dda nakugamba. Nakugamba yagirya ku nsonga ezo bbiri esooka. Abantu no balowooza yagirya bagimuwa omutima mulungi. Bagimuwa omutima ogusooka is a DP. Baagala okuba kilasi ya political actors yazimbibwa DP yonna eggwewo. Ba elites abava mu DP bonna bakole ki? Bagwewo. Kati abali mu ndorwedde bazoganyizibwa. Okimanyi bulungi nnyo. Kati abamu badde bazanyira mu distance. Nga tebalina we bakubwa. Oyo Nalukoola abadde mu distance. Nga bw'okasuka eŋŋumiyo temukwata. Ate mu kitundu mwali. Kakati woba onaamukuba obulungi muteeke wano mukube kirozirengi. Yeeyo yegini. Omukube kirozirengi agiwulire. Kati batandise. Gozaga amaloboozi gavuddeyo ga bwerere. Gomanye njogera yekiyekera. Nalukoola abadde awo ebbanga lyonna mwana wa ku kitundu. Lwafunye fulaga ya Nupu abantu batandise okugamba mbu temulina kye mutugamba twakoowa. Ebibalo biva wali. Ate abasajja nga babaana. Kati ensonga ey'okubiri ng'oggyeko eyo. Kasooka ennyonnyola eyo tulaba gitegeera. Bali bayeekera. Be bayita ba silipa agenti. Obadde kiggwe. Bali bayeekera. Kakati bakwambaza obuvunaanyizibwa nobeera part of them kati n'okubwa. Kati bw'okubwa n'osemba nakyo gwonenyezebwa ne ofuluma ekisaawe. Nga tolina wodda. Yenzanyi y'abakulu abo. Kyova olaba Muwanga Kivumbi ebamuwa obwa deputy president just recently agenda okudda mu constituency ng'oliyo obuvuga obugamba wadde wakyaziize Kyagulanyi fere tuli naawe logologo Kasajja gwe watutama olinawo NRM Kyagulanyi yatukoze bubi nnyo okujja ku mukolo gwe NRM abavubuka nga be bakyogera ozanya ne Kigongo musajja wo Kigongo yakuwa amaanyi kati atenga amaanyi ababoogera ebyo ate amaanyi bagajjawa ku kitebe katugenda okumaliriza nga nze champion tugenda okumaliriza nga nze champion okwanalizinga abasajja n'obanalizinga n'omanya kye baliko weetaaga okubeera ne IQ nga y'amaanyi nnyo ddala kati ensonga ey'okubiri eyamuweeseza tiketi y'omu ku bantu omanyi abavuka baali bazimbiddwa mu DP bonna nga abo bampuuga bonna Baseggona Muwanga Nambooze Kenneth Poka kandi Baganda abasinga because DP yali operatingira wano okusinga kati ffe twajjamu awo ba outsiders era naffe ne tutegazanyizaayo obulungi nga bw'obimanyi ne tukola ki kati bali ba silipa agent balina mission okudistortinga any credible Muganda who tries to emerge or to preserve himself as a leader balina okukimayo kyovola balina obuvumu obulumba Katikkiro balina obuvumu obulumba Kabaka balina obuvumu obulumba n'Abagereka. Why? They want to erase the influence of Buganda Kingdom mu politics waki wa Uganda. Kati fa bakola deep analysis tukulengezaayo eyo tugamba no bamuwadde lwakino si okumwagala badde manyiti ye mukugu bali manyi ye mukugu balisi babakugu ate oyinza ogoba mpuuga n'ogamba ate oyagala abakugu era candidate yabadde omutuufu okuwa flag
yoli yazanya yazanya nga dikuula nsereko Moses eyamala n'azirika because yajjayo ekifaananyi kya Ssegirinya kyonna kiwe kiri n'akimalayo kyonna n'akimalayo yazanya bulungi yo n'okusinga Ssegirinya we yalizanye yo yabadde omutuufu okuddira naye interest zikyuka mu nnwana kubanga ne luli bawa Ssegirinya tiketi era kukuba ku Red Bull Muganda Sulaiman Kidandala kukuba DP product Sulaiman Kidandala era bamukuba niba Kakande bonda abakumyeyo ku kitebe anti Kakande era yali adduse Kakande muyizi bagenda bakuba nikati ye Kakande takimanyi kiki kimukomyawo Kakande ekyo nange kenyini kyekinkabya amazige emisana n'ekiro Kakande musomesa wange w'ebyobufuzi naye bimulemye okutegeera naye alemeddwa okureadinga between the line alemeddwa okukola critical analysis kwaba abasajja bw'oba bali wala ate ng'ozannya obakaluubirira nnyo balina okusembeza olina okusembera mu mbuga yaabwe ne bakubayo obuvunaanyizibwa obutinitini ne bakutika nabyo omukulu alambula Nyiriri omukulu yalambudde Nyiriri nange nabirabye yamuwadde ndowooza yadde nga surprise Lubongoya n'alambula Nyiriri nyimba z'amagye nga wezikubwa naye nga buli omu agamba omusajja ono abadde ki agenda okuttisa abaana b'abaani kakati ekyo osobola kitaputote gye nobigirwa kakati mulina okusoma political science ne mumutegeera mu mbeera nga tolina byakukola ng'emirimu gikuweddeko olina okuyiiya embeera ekufuula bize mu political science bakugamba obeeranga mukazi mujja tewabaawo olunaku na lumu lumubeerawo nga temulina lutalo nga tolina gw'obulaminga kumujjawo oteeka oteekawo embeera yonna ekubulemingisa mujjawo okumukyayisa bbaawa mugumulwanira buli kaseera kakati eno time gye tulimu jjajja abadde azanye nuupu ng'ajimye cause of action nga talina kyegamba okitegedde ensonga bwe ziri ez'ogwirwako biliyoni 61 zaakabula tewali azoogerako bakyali ku 5 bye boogerako okitegeera kakati bano baabaze ba Lubongoya si basiruse baabaze nti katuteekewo embeera neera ekisooka ekola amawulire agagenda okwogerwako era tuli mu kyogerako that is point number 1 point number 2 esika attention ya security forces eddemu etuyoolemu abantu tukiddemu ekyo free political prisoners tufune tubenga tulina kye tugamba abantu abaana baffe bakwatira bwereere abaana baffe bakwatira naye nga zibu gavumenti yani gy'okuba mu parade eyo omusajja n'alambula n'okulambula kakati kyova bajjajja Musambi wa bulabe nnyo emirundi gyonna tanaba kunyega naye nga yabirabye kati eyo yenjawulo ya absolute dictatorship ne hybrid dictatorship ne hybrid ono hybrid obwana kyemalira obw'enkola empya bubaamu ebikolwa bya demokrasi bibaamu okutunulaga wacha musenzi wo yakwenda uyo gasi yakwacha wachawo kati zijajja bamutwalirako report nagenda ne muwabira okumujjamu erinnya nga twagala pima myaka gye director wa ISO nakwata nagamba muzeeyi omwana akutyobudde bwati high command nayanjo report mu high command ne bayita council kiriwo kiwanuka yali lawyer wa Museveni mu kiseera ekyo naga tubuulire nti abaana bataddeyo
kesi eno bagala kujja mulinyo mbobuzaabuza emyaka abasigaye ne bagamba muzeyi kana tukakole tusambulie naga mumuwache age is just age disturbing him nemponerawo okutorera ensi yanondera naye basajja be baali bagala kungajambula okitegedde kati torora ensi eyo ate maanyi ge maanyi ge torora ensi empiki y'amaanyi alina empiki zino ezazanyisa torora ensi obukakamu intrigue enkwe kafulu agenda nanyumya noli kafulu mwekyo ekisambu kye tokirabamu empiki eri ku kifuba togirabamu okitegedde divide and rule kafulu mwekyo bagabanyegabanyemu bafuge bulungi kafulu mwekyo ne coercive arm yagiina ne compromise okitegedde kakati bye yabirabye omuntu yenna komanda yenna omujega aba akolerawo deployment akolerawo deployment mukola deployment n'agamba nti mubakwati abakuba Idi Amin baali tebavaawo aleeta helikopita waggulu nga 3 wamala ozireeta wansi n'aleeta emamba n'aleeta nerole ku munaalinnya panda gaali nyinyi yote ne bavuga paka Karamoja olwekyo kyokka kubanga ogegenyamu ekigendero kibawa ekyokugegenya nga bubiteekane mu kamera abaana bo bonna bateeka mu kamera no andi kakati ekisooka takyalina cause of action nti yeekutte ku kino mubyobufuzi olina okubako kyeweekwatako buli dakiika toggwesa nsonga nga bwe nkugambye nti ensonga mu ggwanga mweziri mpitirivu naye okuzijjayo oteeka okuba nga oli wa bwongo ng'omutwe si munene bunene kyokka naye nga n'amagezi gakola ki mwegali kakati bwe bakola eyo activity provoking forces of course forces ejja kureactinga okusiza ku analysis gye banaakola era bweneeba ekwata kubanga abo bennyini mweyo parade mwabaddemu basunaala kumpi half abo bennyini nga balipotinga direct kumpi half okitegedde kakati bainfoma ababadde mu parade eyo bebagenda okwogera bandi bakomanda parade commander yabadde ani nalabye baparadinze ba commanders mu maaso abamu bavudde busoga eyo okiwulidde ojja kuwulira endirimbo ebisigadde tujja kubiwulira fe twabikola naye nekirala kinewunyiza najjukidde mu 2019 2020 twali tuli Magere eyo twogera ebyobufuzi tuli strategizinga nga nina oluyimba lwange lwa kinamagye nga lukambwe ennyo nenjaga tuli sharing awo twalina parade era y'amaanyi nga abantu baleeseresa ennyimba awo naye nga tezimalaayo naye nga nina oluyimba oluleeta moraalo nendusampolingamu awo lubongo yanaga akomaawo bagenda tunywa luyimba lwa buyeekera lwennyini bagenda tukola ki tukwata kakati ye yali agala kwakivinga ebintu bibiri ekisooka okuntiisa nve ku bikambwe n'okukanga bali nti ebikambwe ennyo tebyetaagisa ekyokubiri nze obutafuna kinyimiriza mu maaso wali nsobole okwadressinga
Lero bongoya amagezi ngayina manyi. Azanyi ekyo nkugambye kosi gye yakola yagikolera ku mmese. Emmese ekuluma bwekola ki? Bwefuuyirira. Kwe bakolera sitadde. Mu intelligence emmese kitabo kiramba. Emmese? Kitabo kiramba. Lwaki ekuluma bwefuuyirira? Kitegeeza ki ekyo? Ekyo kimalako ng'osoma kitabo kiramba. Kakati sebo musajja gwoliko mukugu nnyo. Ye yakubye yo parade. Kwana bala yajuwa Bobi Wine nga balinga bamuwa surprise ne yeewuunya nnyo. So ebintu bizibu era tujja kweyongera obikola ki? Tujja kweyongera okubyanalyzinga. Kale, wona osinzira okubeera ng'otulaba tugenda koma wano olunaku olwaleero ne Jeno Bijirwa Moses. Tujja kutandikirawo ku lunaku lw'Emmande Jeno Bijirwa. Kakasa nti ekiwandiiko tokyerabirayo. Ku Mande. Ku Mande. Tugenda kibaddiramu. Kibaddiramu kimaleyo kyonna. Yes. Akuume atakuumira mpeera.